Banadda Mayanja abadde yatandikawo ekidiinidiini ekibadde kigaana abeewuwo okwambala engoye gy'amazeemu emyaka 4 nga talaba ku njuba ng'asiiba munda nga n'abeewuwe bonna mwe yabaggalira. Abantu bano babadde basiiba n'okusula obukunya nga bagamba nti ekidiini kyabwe Banadda kye yatandikawo kibalagira okubeera obukunya okufaananako Adamu ne Eva bwe baabeeranga obwereere nga Katonda abatonze. Musoko kyabe bazadde bo bonna olyokotereza amakago bulungi ekidiini ekyo bw'ati bwe yagamba tugamba bwe kityo omwana ayagala kwogera Banadda agambye nti ngoye byambalo bya sitaani abaana tebalina kugenda ku ssomero y'abeesomeseza babadde tebalya mmere eyokya tebasula ku mifaliso era abadde tayambala ngatto. Oponti kusala mbiri engoye ziri musikoya tetuzambala zirimu obumuli tetuzambala gundi atuwadde kino tetujja kukolagana n'abantu batuuka ekiseera ne bagamba bo Mukama yabaawula babeera aba mu nnyumba era n'omukazi ekibadde kimubeeza obwereere nti Adamu ne Eva bazaalibwa bwereere kyekifaananyi kyayagala afiiremu. Bino byabadde wakati mu kabuga ak'Erwamaggwa mu ssaza ly'Ekkooki e Rakai. Abatuuze bwe b'ekyayi ne bakwata Banadda abadde akola ogw'obwaddobbi e Rwamaggwa nga kigambibwa nti abadde amaze ebbanga nga yasibira mukyala we Diana Nakanwagi mu nnyumba mwabadde abeera obukunya ng'agamba nti eddiini gy'asoma bw'eragira era babadde balya capati n'amenvu byabadde asooka okulaamirizaako ng'agamba nti bikola nga Yesu bwe yakwata omugaati n'awa abayigiriza be ku mbaga y'ekkaana era abadde ayambala lugabire mbu ne Yesu ze yambalanga. Ye kyabadde akola abadde ava eri mu woteeri ng'amaze okulya emmere najja nga yakkuse n'agulayo wali bucapati nga bubiri najja famire ye n'agikuunyuulirako ng'abagamba nti Yesu yalyanga capati ng'agigabanyiza n'abayigirizwa be n'atandika obbakuunyuulirako butundutundu abantu be ne babeera famire ye kulya butafa. Agenda ku mudala gw'embizi n'alya embizi n'akomawo abaana abaleetera bugaati embizi ng'agiriiriddeyo eri abadde akaveera kaddugavu nga kalimu amenvu n'abaweereza abaana era ne badaasibwa n'atwalibwa eruzira n'alema okugamba nti bamuze ku kyalo. Kigambibwa nti Banadda era abadde akwata ejjita n'asala enviiri z'abantu be bano ng'agamba nti eddiini gye yatandika etamanyiddwa nti tezibakkiriza. Okusinziira ku nnyina wa Nakanwagi Janet Nakibuuka yavudde ku kyalo ky'Oko mu disitulikiti y'e Lwengo okujja ku poliisi okulaba embeera ya muwala we gye yabaddemu ng'ali ne mutabani we Dawson Bwennyimba muwala we yali mulamu bulungi era yali akola mu kitongole kya World Vision kyokka bwe yafumbirwa Banadda embeera zaakyuka era agamba nti okujja Erwamaggwa baasooka kuva Masaka mu kidiini kyabwe kino ekyali kitandikiddwawo gwe yayise omutume. Naye ate basigala bokka eddiini etandikira Masaka. Yali agikulira baali bamuyita mutume. Mutume oyo yagwa n'eddalu. Tebadde tebakkiriza kusoma. Naye njagala kubatuwa ddiini tebakkiriza kusoma mbwe abasomesa banawuli baganda abasomeseza abo. Munju awo abasomeseza. Banadda yasangiddwa ku poliisi yagaanye okubaako kyayogera ku nsonga zino ng'agamba nti eddiini ye gyakkiririzaamu tekkiriza kwogera mu kyayise kompyuta era bakira yeebikka amaaso obutakwatibwa bifaananyi era yalabye ab'amawulire bamulemeddeko n'asalawo okuzibiriza mbu bagaana okumukwata nga kwagasa okubakolimira nti kye bakola Katonda we takyagala era baakufuna obuzibu. Namuwalirizanga okusala mu magezi gonna muwa ssente ayite ebbali anoobe kuba yantukakako n'azisaba n'amalanga n'akola nannemesa. Abatuuze balumiriza Banadda nti abadde abaleekaanira ekiro mb'olwo ng'asaba n'okutendeeza Katonda we. Okumala emyaka 4 ng'abakola kiro ng'embwa. Mutemu yateeka omukazi mu nju yeefuula ati muloko naye omusajja oyo mutemu nabbi wa bulimba. Abakulembeze nga bali wamu ne poliisi bakyanoonyereza olwo Banadda asimbibwe mu mbuga ez'amateeka. Tusaba abantu babeere bakkakkamu ensonga tuzitambuze step by step tuleke nga tuzituusa mu mateeka we geetaagisa okutuusa munnaffe alake nti ayambibwa oba afuna ekibonerezo kye kimala. Obuzibu bwa ddiini ezo ziyingira buli lunaku kuba ebadde eddiini ye bw'omu. Mulyo wa John Bosco yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV. Yabuziba dda sitaani mutayitamu awo mbu ekiri mu ndeeyo kikabuka.